Essuula ya 46. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, omulyango ogw'oluggya olw'omunda ogutunuulira obuvanjuba banaagugalirangawo ennaku 6 ezikolerwamu omulimu, naye ku lunaku olwa Ssabbiiti banaaguggulangawo, ne ku lunaku olw'omwezi ogwakaboneka banaaguggulangawo. Era omulangira anaayingiranga ng'afuluma mu kkubo ery'ekisase eky'omulyango ogw'ebweru, n'ayimirira awali omufuubeeto ogw'omulyango, ne bakabona bategekenga ekiki ekiweebwayo ekyokebwa n'ebibi ebiweebwayo olw'emirembe, n'asinziza awayingirirwa aw'omulyango, kale n'afuluma, naye omulyango tebaguggalangawo okutuusa akawungeezi. N'abantu ab'omu nsi basinzizenga ku luggi olw'omulyango ogwo mu maaso ga Mukama ku Ssabbiiti ne ku myezi egyakaboneka. N'ekiweebwayo ekyokebwa omulangira ky'anaawangayo eri Mukama kinaabanga ku lunaku olwa Ssabbiiti abaana b'endiga 6 abataliiko bulema, n'endiga ennume eteriiko bulema. N'ekiweebwayo eky'obutta kinaabanga efa ku ndiga ennume, n'ekiweebwayo eky'obutta ku baana b'endiga nga bw'anaayinzanga okuwa na buli efa yini y'amafuta. Ne ku lunaku olw'omwezi ogwakaboneka kinaabanga ente envubuka eteriiko bulema, n'abaana b'endiga 6 n'endiga ennume zinaabanga ezitaliiko bulema. Era ategekanga ekiweebwayo eky'obutta efa ku nte ne efa ku ndiga ennume, ne ku baana b'endiga nga bw'anaayinzanga na buli efa yini y'amafuta. Era omulangira bw'anaayingiranga, anaayingiranga ng'afuluma mu kkubo ery'ekisase eky'omulyango, era anaavangamu ng'afuluma mu kkubo omwo. Naye abantu ab'omu nsi bwe banajjanga mu maaso ga Mukama mu mbaga ezaalagirwa, oyo anaayingiranga ng'afuluma mu kkubo ery'omulyango ogw'obukiika obwa kkono okusinza, anaavangamu ng'afuluma mu kkubo ery'omulyango ogw'obukiika obwa ddyo. N'oyo anaayingiranga ng'afuluma mu kkubo ery'omulyango ogw'obukiika obwa ddyo, anaavangamu ng'afuluma mu kkubo ery'omulyango ogw'obukiika obwa kkono. Taddirangayo mu kkubo ery'omulyango mwe yayingirira, naye avengamu nga yeesimbye mu maaso ge. N'omulangira bwe banaayingirangamu, anaagenderanga wakati mu bo, era bwe banaavangamu banaaviirangamu wamu. Ne mu mbaga ne ku nnaku enkulu ekiweebwayo eky'obutta kinaabanga efa ku nte, ne efa ku ndiga ennume, ne ku baana b'endiga nga bw'anaayinzanga okuwa na buli efa yini y'amafuta. Era omulangira bw'anaategekanga ekyo ky'anaawangayo ku bubwe, ekiweebwayo ekyokebwa oba ebiweebwayo olw'emirembe okuba ekiweebwayo ku bubwe eri Mukama, banaamugulirangawo omulyango ogutunuulira obuvanjuba, era anaategekanga ekiweebwayo ekyokebwa n'ebibye byawaayo ku bubwe nga bw'akola ku lunaku olwa Ssabbiiti. Kale afulumenga. Awo ng'amaze okufuluma banaggalangawo omulyango. Era otegekanga omwana gw'endiga ogwakamala omwaka gumu ogutaliiko bulema okuba ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama buli lunaku. Buli nkya ogutegekanga. Era otegekanga wamu nagwo ekiweebwayo eky'obutta buli nkya, ekitundu eky'ekkumi ekya efa n'ekitundu ekyokusatu ekya yini ey'amafuta, okunnyikiza obutta obulungi, ekiweebwayo eky'obutta eri Mukama eky'olutata olw'ekiragiro ekitaliggwaawo. Bwe batyo bwe baba bategekanga omwana gw'endiga n'ekiweebwayo eky'obutta n'amafuta buli nkya okuba ekiweebwayo ekyokebwa eky'olutata. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, omulangira bw'anaawanga ekirabo mutabani we yenna, nga bwe busika bwe buliba bwa batabani be, butaka bwabwe olw'obusika. Naye bw'anaawanga ku busika bwe omuddu we yenna ekirabo, kiriba kikye okutuuka ku mwaka ogw'eddembe, ne kiryoka kidda eri omulangira, naye obusika bwe obwo buliba bwa batabani be. Era nate omulangira tatwalanga ku busika obw'abantu okubagoba mu butaka bwabwe. Anaawanga batabani be obusika ng'abuggya ku butaka bwe ye, abantu bange balemenga okusaasaana buli muntu okuva ku butaka bwe. Awo nampisa awayingirirwa ku mabbali g'omulyango, nannyingiza mu nju entukuvu ez'abakabona ezatunuulira obukiika obwa kkono. Era laba, waaliwo ekifo ku luuyi olw'ennyuma ebugwanjuba. Naŋŋamba nti, kino kye kifo bakabona bwe banaafumbiranga ekiweebwayo olw'omusango n'ekiweebwayo olw'ekibi, bwe banaayokeranga ekiweebwayo eky'obutta.
baleme okubifulumya mu luggya olw'ebweru okutukuza abantu. Awo n'anfulumya mu luggya olw'ebweru, n'ampisa ku nsonda ennya ez'oluggya, era laba, mu buli nsonda ey'oluggya nga mulimu oluggya. Mu nsonda ennya ez'oluggya mwalimu empya ezaakomerwa, obuwanvu bwazo emikono 40 n'obugazi 30. Ezennya ezaali mu nsonda zaali za kigera kimu, era waaliwo olubu oluzimbibwa olwetoolodde mu zo okuzeetooloola ezennya, era lwakolebwa nga lulimu ebifo eby'okufumbiramu wansi w'embu enjuuyi zonna. Awo n'aŋŋamba nti, zino ze nnyumba ez'okufumbirangamu abaweereza ab'ennyumba bwe banaafumbiranga ssaddaaka ey'abantu.